okutwaliza wamu embeera gyempitamu si nnungi nnyo. Weewaawo nina abantu bange bembeera nabo abanyamba kakati abaana nga bano bakadogo bandeese n'emmotoka bampeereze mmotoka mba ngenda mu ddwaliro era be balina ogiweereza n'ebirala bingi bye bakola bo nga bakadogo bwe mba mbategeezezza kuba ne bwe mba nga bijanjalo bye biweddewo ngamba nti baana bange ebijanjalo biweddewo nti nze katuleete n'ekisinga obukulu nti ddala kituufu obwana bwe nakubanga emiggo buno bwe butuuse okukola kino bwe nakubanga ekibooko bulekerawo okugenda emakenke bwe buno bwakoze kino ti awo nempulira nga nsanyaladdemu bwe bwana bwe bagamba nalina ttiimu eyaddibya prefect naye nga bagera ne bagaa gundi taliiwo konze yalanzeewa teyasuzeewo mu munoonyi ne bagenda ne bakanoonya ne bakaleeta sebo wasuzeewa nasuzeewa mukazi wange konzo omwana w'essomero nga yasuzeewa mukyala no tulika maze n'okukawa amata kanywa wasuzeewa nasuze makenke ewani ewa mukyala wange oluusi nga nti bakubemu embooko nga nnya oluusi nga tugenda ku paredi ono yakoze bwati mugamba mutya tumuwe ekibonerezo ki atuswaziza nnyo akubwemu embooko meka nga bamusalira magamba nti ezo nyingi nnyo musaleeko nga basalako amaga nti mmwe mwennyini mugenda okugira ki okumukuba so si musomesa mmwe mwennyini mumwekubire buli okabubakuba mbooko ng'ate kaliddayo kakati nekintu ekyo ekituusaawo nemulaba naako kaddibya tekaali kalungi nnyo nakeera kaalinanga ebisolo byako bye kakola naye ng'ate kalungi okaga nti kino sikyagala boosi pulezidenti wange gwe siyinza kukyawa n'akatono alina ekizibu kimu abantu basuubira nti bajja kumuyamba bakisubi tebamuyambye nzije wa kisubi nenjogera naawe bwenti kubanga akulagidde gende wa kisubi okole bwoti wakati twayogerera ndowooza essaawa nga kumpi ssaawa namba yangamba olina kizibu ki namugamba ekizibu kyenina nti abaana bo bagenze basoma naye ekizibu kyennina ttaka lyange sirisasulanga nettaka ye lyenkana ki konze acres 3 wanene nnyo ludda wa nti ensangi wano konze ensangi awo akati agala tukola tutya konze munsasulire ettaka eryo mpeeyo n'obuyambi obulala butonotono gende wa Nakalema recording ebizibu byonna wamaliriza fayiro agire ki agindeetere wano entuula wa Nakalema for some very good long time maliriza agamba kale kambi mutwalire konze kale gwe ne bwogenda nja kutegeeza twana signinga konze kale
ne tuvaayo ate bwe tuvaayo wayita ndowooza oba wiiki yawera oba teyawera wiiki singa 2 nakalema nankubira essimu nangamba nkubulira afande nti fayiro yo twagize ki twagijjeeyo nagitutte ewa that woman yali ani linnya lyagana yakavaamu bakamujja nako okuzzaawo omulala kati omukyalo oyo nga mpisawo wiiki egi nga mukubira aga sikumanyi niyo fayiro gyoyogerako sigirabangako konze nkugambye sigirabangako nawe sikumanyi vaako ku simu yange awo ninakubira ku nakalemanga munnange nzi bintu byonna bitwalayo nemitwala ku meza ya Nakyobe nitwala ku meza ya Nakyobe yabimanyi kubira Nakyobe nga ampadde ki namba y'essimu ye Nakyobe yangana sikumanyi. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna wooli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Nze Kato Atia Wasiwasi Mugabi nsanyuse nnyo nti nkomyewo omulundi ogwokusatu ogw'onsuso kumpi ne taata. Ono gye yanzija teri yali nsobodde kunzijayo, nze nali nsembayo nnyo obuto n'akavuyo n'emputtu n'otuggona tulya naye nga ye akuba abumbabumba. Taata afaane katimbo kyannaku era kya bulumi byatuyaniranga era byabonaaboneranga batono nnyo abakiteeka mu nkola bajja okumulaba naye twali tusaba jjajjaffe yatukwasa obubaka buno singa buba bumutuuseeko tumwegayiridde atuyite tumulage kwansuba bwe yatuleeta si bwe tukyali twali tuli buto nnyo obunga n'okunaaba tetunaaba naye kati esaayano tuli buvubuka tuli basajja twesaliramu era n'okulamula tulamula naye nga tulamulidde emikono gy'omusajja ono. Sina bingi kubanga bwe nsukkaawo enkuba ebyemabega kayinja gwe yankubiranga gonja gwe yankubiranga sawa ya leero sinatera mujjukanya naye tuseme Mukama era tumusaba amwongere emyaka. Nze omu emulemerangako
taata tukusaba jjajjaffe President Excellency jjajjaffe kitaffe watukwasa Mukama akyamuwadde obulamu tusaba omutuyitire nawe mulabeko mwejjukanye kye mwayita mwejjukanye bwe mwalya ebyo mwayogeranga era ebyatukuza kyannaku kya bulumi sawa ya leero tusindika bigambo naye tukusaba taata busungu ki bwe twakukolera kisobi ki gye twakola okutukwatirwa obusungu oba ekitale nnyo obutalina nyiike okutusalawo okulabika nti naddala ddala Excellency manifesto yo batujjamu mu birowoozo bye batujjamu bonamu tebakumanyi abakumanyi tetukyakulaba Excellency jjajjaffe abaana tukusaba otukwatibwa ekisa tusonyiwe ensobi ze twakola tuddiremu tuli bazadde omwana akola ensobi mu maaso g'omuzadde naye tusonyiwe tutulamuza najjambiya tulala emalawo obumazi Excellency Mukama waffe tumwina naye kyabulumi kyabulumi nnyo kuba nti Mukama waffe alinga olugoye lugamba nti yali eriisa baliisa muliise eyali adduka kati baddukira muddukire Excellency busungu kinsobi ki gye twakola nkimanyi omuganda yafuuka kyapa kya luguudo era ng'ensi bweri nti Uganda naye ntwenda kukusaba Ruhanga witu Excellency ntukusaba ng'otwete tukola ekyomuntu owo atukwatize tutaine kwokubaza kwebesaho tutaine kutukumanya okatulunda nokamutukwatsa mbwenu gugu yaba omugurusi nkewaho wahika taata ntukusaba omutwetere haza tukweze ekyebazo nabo tumuhe ekindi nomuheze ekindi nobwara ali gyomagaragaza abaana babe nabo bagire manifesto nkabaho kuba ine manifesto yokuba ngo oli omuzira nawe aba omuzira Excellency ntukusaba ntukweshengereza afande sale ntukusaba ntukweshengereza afande muhozi mutabani waitu ntukusaba mukuru waitu ntukusaba ntukweshengereza twete tukumitingi tukubugane haza tugambire bingi nk'ebyo abaana bagambira mukuru wabo haza katwarishebu narishe nkuru ntukimanya abanyankore ntwetiina abanyankore twine ntunuga abanyankore manya twine embeera ezindi ezokugira ngo tinye ebyo nibasi bwabo kandi omuriro kuba gwizire tigukushorora guri nk'enjara tekushorora nombi n'omurungi yona emukwata so asima munonga murundi gwa kashatu gwa kana na bagenzi banje ba obizi nimbashaba orahura katambi akanaro message gera mushye ntubashaba abantu bo muje twerundane omushogo mugurusogo torekira karungi toreke mpicwe nyancha kare barwantigana bachichoncho bachikobe badada babamugisha nabandi ntubashaba nimbashaba nkakato akabe kali akana kato murimwe rubakuru haruko nimbashaba murete mwije omugurusu wetu nashasha nokugira ngo omukuru tataka betu nashasha mwije tugarike twerundane turebe ntashasha nkaye hata tumutore tatenkuritwe nawakiruho amurebe ebyanjye tubingi ndanga bampera umugisha message ije mukigarukamo Guano
omanyi essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Nsanyusa nnyo mukulu Kisubi okulaba nti totusuuliridde n'olaba nti wawaddeyo obudde bwo okulaba nti tunoonyaako Afande Katimbo mukama waffe. Nze gwendaba nti yadde yawumula nga captain naye mu ggye lya NRA UPDF ali ku lanka ya general. Afande Katimbo ono be basajja enjasa biggu bowira bakagwa bowira bayiga bowira bakikomeko bowira ba Miro baterulaga balwa mukaaga ba Musumbiji betwalika mu nsuko musikala mpenge kwegamba bannayuganda balina ekintu kimu kye balowooza ne bagamba nti naye nga bwe bagamba nti Abaganda tetwalwana kubanga balowooza nti abantu 27 be balwana. Entalo zonna ezayita mu Luweero Kabamba Hoima genda Busunju genda Kachiri Kiboga genda Masindi Katagwe Bululi Nakasongola wa bakama bafabo abamu basigalanga ku headquarter naye ate abantu ababegattako mu Luweero bakola omulimu munene nnyo Nkuruma agenda mu Kabalega agenda mu Abdul Nasa agenda wa oyira kyobola abantu bulamu ya Kyaligonza naye ate Kyaligonza Major General ate waliwo abatakola na nnyo ate kati bamufuga nite na kyakola neze omulanga guno gena wa President Museveni kubanga nze navaayo nga chairman wa Bakadogo nenzugulawo nenkolezo mu muli omulimu gulabye Afande Katimbo mbadde muwogerako Afande Katimbo yamanyika nnyo mu nsuko ahe n'amanyika nnyo President Museveni n'amulonda n'abakulu abala agenda akuyira essomero ly'abaana abato Bakadogo. Kitegeeza nti mu nsuko abaana abato bakola nnyo n'ate nga ate abali embalala baali batono nnyo n'abasigala mu bibinja ebyagenda mu maaso n'entalo. Kitegeeza ki abangi baafa twabaziika tulumwa kubanga bazadde baabwe abamu tebabafuna gye twabaziika eyo mu ntalo. N'olwekyo nze omulanga guno gwonna gudde wa President Museveni fa abantu abava mu Luweero tetuyinza kkaabira General Mbadi tetuyinza kkaabira General Kayindo Tafire tetuyinza kkaabira General Jim Mwezi tukaabira omuntu omu General Museveni kubanga kati tutudde wano abantu basatu Afande waffe mulaba Afande Katimbo emyaka gimugendako ajjukira n'agamba amaanyi ge yakozesa gonna kumpi talina kyeyafuna. Uyandibadde afunira nkugambye ku listi z'aba general ba brigadier yandibadde ku alikati obalanka ye bagimuwe kubanga yakola he contributed, he sacrificed his life. Let me tell you Kabamba gye mwogerako omwezi mulamba munoonya genda kukima mundu ne mubuliddwa kubo. Imagine singa babazingira wakati yao force eyo nayo yegenda kugwawo nerwa kubanti already n'abacholi n'abalangabo abali mu government yobote amaje balinga gebala gali divide and rule ekyokola tebakimanyi abayekera bazzenga amaje gadduka buddusi. It was a chance, it was a miracle to NRA okulaba twajja mu buyinza. Nolwekyo nze ndowooza nti President Museveni abamutuukirira oba tukozesa family ye mwanyinaffe muwala waffe Natasha muwala waffe Diana muwala waffe Patience mama waffe Janet Museveni tukusaba eddobozi no yitwe President Museveni ategere nti ffe abamutuusa mu buyinza abamubeerawo President Museveni twamubeerawo nnyo mu Luweero wano owulira okulaba nti ali mu buyinza essaazo atujjukire twagala omumiitinga abuye eddoboozi lyaffe nga bwe yamiitinga abasuubuzi nga mwamiitinga babodaboda nga bwamiitinga okugulawo amazzi oba wawoge bridges n'agenda n'azigulawo
nga bwagenda juza abadde lwaki tulayigiriza kulunda ente okusimanya kofi olidde kubanga kati ewabwe balimye mwanyi ezaffe zaafa kayinja waffe yafa ebitooke byafa naye yabadde lwaki tulayigiriza ku mwanyi n'olwekyo nze nsaba President Museveni fe abaamuleta mu buyinza tulina ennaku tubonaabona tetulina ddoboozi eddoboozi lyaffe tuyinza dduwa afande otema tajja tuwuliriza kubanga twamusanga Kampala twamusanga mu Republic House olidde n'olwekyo bw'abeera general yes ayinza okuba nga general owa reserve naye nga ffe tulina eddoboozi twagala okuwa President Museveni oba akyusaamu oba atuwa bajjeno koleta oba atuwa bajjeno jola mugume oba John mugume webali bakashaka webali abagambi katuzimbe ejje lya reserve erijja okuyamba Uganda kubanga nze ndaba Uganda ekyalimu ebizibu byayo twamalawo ebizibu naye ate waliwo ebizibu n'olwekyo we tuli wano afande mwennyini amubanja babanga amusubiza milioni 12 akimuwe abaana be basigale mu kataka kano nga bali safe muganda wange Kato amubanja ente zali 18 bamuwaaka 2 ente 16 tayagala mu sente yagala nteze bana basajja balunzi olide nze jita musoke mubanja President Museveni yampa major yange mu State House sichuanti yali yani President Museveni simulimba you are not a liar njala major yange njala nyumba yange je wampa emigadde bagizimba oboji nzimbire obompa mu sente nje zimbire go nyini waliwe kweka waffe wasema kula bazende bafa kulwo kubanga guwatu wasula mu bana Uganda nogende wachobe nogende wa Sebyala nogende mbacha mufumba nogende nakaseke wani wa wasula ebuge nabo ebugabo ekabugabo ewabudala bugenda ba sekibengo ebintu bingi wasula mu muzeyi abantu aba bakusuza bakaba abakulu bafa naye abana babona n'olwekyo nze nkubanja kata kubanja afande katimba kubanja tetujja genda wana Lweso tajja kutubajja mwamusanga wa mulete ekiraga nti nno bekwasa nnyo nti yawandiika wa ffe tukubanja President Museveni n'abaana bonna bawumudde mu maje bakubanja kubanga bangi bagenda era afande Kasinji yagamba genocide naye muumuza abasirikale ne mubakwasa obutabo ne bagenda naye mumanyi balagawa omanyi otya tulifulumira Russia tukomewo Uganda kubanga tuwali follow up tola bakanga afande otemanga anonya nti naye abawumula bo baluwa toli mulaba ko mugombola yonna nti akulira amaje ga reserve ali Nangabo ali Migadde ali Kisemuto bwanonya bali reserve betali twali format n'ekyo President Museveni twaga okutegeeza tukwetaaga yes mu majaba mbadde obutabafulumye mbakubidde bandi bagenze naye balagawa bakano ba brigade yaba major general bani mugende tubakoye abambano banafa bapya bagamba we are expired teri mu jasa abera expired teri mu yekera abera expired n'ekyo President Museveni dobozi lyange ogwange ngukoze nga chemani wa bakadogo bafande Kafero mubalabye bafande Kiza mubalabye bafande Migadde mubalabye kakati ate tuyina ono yandi general wa bakadogo abakube mundu okulaba nti nno kubanga teri kibinje kitale mu kadogo tewali contribution yonna mwenala etali mu kadogo kabenga yakoleza engoye kabenga yakwescotinga okuma obulamu bwo fe twakola emirimu mingi nga bakadogo mu ntalo twalwana mu bakama baffe twababererawo nnyo mu buli kimu nga batubalanga abaana n'olwekyo eddobozi lyange mukulu Kisubi nkwebaza afandi Katimbo nkwebaza okuba nti mukama akukumye atakongereyo emyaka kubanga kati mwe musigaddewo bakama baffe bonna baweddewo otunatuna bo tolina golaba otuuka ebbombo tolina golaba otuuka embuya abantu bonna bapya n'ogamba ddala tulagawa ate nga ye family kuba gitwandi bali tuddukira nduga tuddukire wafande gundi tebaliwo kinalwa juza agambye naye omwaka ogujja agenda yes chief personnel kitegeeze kifo kigenda mu muntu mupya tebajja kutumanya twetaaga President Museveni aveeyo oba tuwa ensako yafaji tumanye tusigaza kufa n'ekyo kyembadde nsaba era ye message yange gendo wa President Museveni nkulu Kisubi nkwebaza nnyo mukama abeere nammwe nebaza nnyo abaana bange si bano bokka bali wano naye n'abalala bangi sentera okukubira bo ne bajjukira nabo ne bankubira ne bambuuzaako abaweereza ne baweereza kye baweereza kikulu nnyo okuba nti ku nsi obeerako n'akujjukira
nnyo nti abaana bange bano ababiri abali wano bagezezzaako nnyo okuleeta omukulu ono Kisubi ajje alikodinga kyonna kyalikodinga alaba oba kinaatuukewo omukulu. Mbeyanziza nnyo abaana bange bano n'abalala batasobodde kujja olw'ebizibu byabwe bye balina. N'omukulu Kisubi naye mwebazizza nnyo, mwebale nnyo mwebali eddala. So oyo Kadogo School. Njagala okujjukiza bakadde baffe ba Gipol Curtain Road Fixers. Bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka bakafulu mu kigambo kya curtains. Bagamba nti oyagala kuteeka curtains mu nyumba yo, nyumba ya kikaaki. Ennyumba ey'ekika kyonna liyinza okuba essomero, eyinza okuba ofiisi, wayinza okuba ewaka w'osula. Bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka abagenda okuteera curtains ez'omulembe mu nyumba yo. Bakadde baffe bano bagezeseddwa era ekintu bakiruddemu. So weewala ebicupuli, bagenda okuwa curtain egenda okusiwuukira mu wiiki, bagenda okuwa curtain egenda okusiwuukira mu mwezi. Gipol Curtain Road Fixers bagamba nti bo bw'obatuukirira ne mukolagana ebyo tojja kubanga obiraba. So bakubireko kasimu bali ku nooti 755 emu 66665. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.